kino n'emwami n'omukyala Kaggwa era Katonda kyagasse omuntu yenna kyetantalanga okukyawukanya. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya
Western Gate tugenda kwambuka tutuusa akola tuyire mu Western Gate kati waliwo chapels ya St. Francis ne St. Augustine. Ah, yeah.
omukyala resti ayini omwami Kaggwa wenjagala okwaniriza okusookera ddala omwami Ronald Kaggwa ne bestimani we resti ogira osigalayo lwakuba empuku mulinkuti nenjogera resti naye resti ogira osigalayo kati omwami Kaggwa kabatuwa oluyimba ne bestimani we kabaja
Mana nituwebaza okujja mu bulungi bw'emutyo kubeera batulirwa resite nga ayingira mu kago k'obufumbo ne mwami Kaggwa. Mwami Kaggwa webale kubeera nti olunaku nga bw'olagaanya lukujjadde erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abooluganda abaagalwa tukuŋŋaanidde wano mu maaso ga buli kibiina ekinene okugatta omwami ono Kaggwa Ronald n'omukyala Modeste Namugumya obufumbo obutukuvu ng'amateeka ga Katonda bwe galagira n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumbo bwe bayingiramu kyekigambo eky'ekitiibwa ekyalagibwa Katonda abantu nga tebannaba kwonoona kubeera omusingi n'akakalukoola mu wamaka mu kubeeragana n'okusanyusagana omwami n'omukyala basaana okumala buli muntu ebyolume. Ensonga eno Kristo yagiteekamu ekitiibwa yagenda ku mbaga y'obuweerukana eky'Eggaliraaya so nga ate ye omutume Pawulo yakifaananyiriza n'okugabibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye. Kale ensonga nkulu eteetaagisa mu kugiyingira nga teyerowoozezza naye omuntu abeere ng'afumiitiriza era ng'atya Katonda. Bakana babiri bano nga bayingira mu nsonga ey'ekitende ekulu bw'etyo obabeeremu mu kibiina omuntu alina ensonga ey'amazima teri amalya nakomitizi ng'erobeera babiri bano okuyingira mu kago kuweereza Katonda ng'ofuulira kufunakomaawo oba wakusirika amalirira osinzibwa ennaku zonna ez'obulamu bwo. Tulinayo n'ensonga ey'amazima tetulina twebaza Katonda n'engalo ez'amaanyi. Mwana mbakuutira Ronald oyinza okuba ng'olina kyewabagulisibwako edda ng'omusajja atya Katonda ng'oyagala okyafula ekibalobera okukattibwa. Bw'oba ng'olina ky'olina ky'ofunye njagala otubuulireko oba ensonga eno n'eno sigenda genda mu maaso mu kago. Olinamu ensonga yonna? Resite olinamu ensonga yonna gy'ofunye? Muwulize ebyawandikwa kinyigiriza ebisaanidde ebyawandikibwa bisaanidde omwami eri mukyawe n'omukyala eri omwami we okusinziira ku Efeso essula ey'okutandikira okuva ku lwasatu n'olumu wasookera ku basajja n'ogamba mu abasajja mwagalenga nnyo bakyala bammwe mutwala ekyokulabirako kya Kristo nga bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo alyoka atutukuze n'amazzi n'ekigambo. N'omusajja bwekityo kyekigwanira kubeera ng'ayagala mukyala we oyagala mukyala we naweewadde wekka tewali muntu yali atya omubiri gwe nemagulagirira kujjanjaba n'okumafuwalabirira wajjanjaba ekkanisa. N'olw'ensonga eno omusajja kyagambanga aleka kitaawe ne nnyina neyegatta ne mukyala we ne babeera omubiri gumu mu kkanisa. N'olwekyo omwami Kaggwa okubirizibwa kubeera nga ofunira omukwano gw'ekiyembedde mwana muwala Resite otwala ekyokulabirako kya Kristo nga bwe yayagala ekkanisa. Owulidde mwami Kaggwa? Naawe Resite Bayibuli ekugamba nti kakkana nnyo era obeere mugonvu eri omwami wo ng'ekkanisa bw'egondera bw'ekkakkana eri Mukama waffe Yesu. Naawe bwotyo oba ogondera bw'okukakkana kubanga omwami gwe mutwe gw'amaka Kristo bw'ali mutwe gw'ekkanisa. N'olwekyo Resite kakkana oba oyagala ebintu
tutambulire bulungi ebyokuwoza mu nkanonkano eyo nkola ya sitaani ejja olw'okugira ekitiibwa ky'obufumbo naye nga munoonyeza obwakabaka wa Katonda omwami gwe mutwe era resitatuneyogeranga mukaka bungi nga buyitidde luddabo tebuguba kitiibwa kyakulembeze mu maka so nga ne baba bakulonze ebyabufuzi nobeeronalewo resite ebikomya nga palamenti amaka nobeera mukyala kaggwa onokakkananga mukama yalwana entalo z'abakakkamu owulidde resite nolwekyo okukakkana ani agako omukyalo omufumbo tulinawo mugo kunkujangu mubibisa obugabi bwo olinayo akagabo kayagala okukasula okayagalamu omuwabuli wandi muzindala okubaleese kabakuti Mukoko balekukiriragyebazunza tukutira okuma mayinazi nga bwemukuwadde lumala nalege sagala abeko kabedi face forever and ever. Ogenda maaso Forever and ever. Welugamuna webale nnyo webale ddala mumbuuzi mukongo gwasa mwanyinaze ngatabiko kamugo konna agolumukumira ddala webale nnyo mugo kyokoze kyatteero ne bweweddirayo kisigadde mu likodi gwe kaka Ronald owasa omukyalo nonna mukomya wesi okuba omukazi ogwawasiza obeerawo n'ebifumbo obutuufu nga Katonda byalagira omukyalo ng'omwagala n'omusamu ekitiibwa n'obeeranga n'embeera zonna ez'obulamu era onoolekanga abakazi abalala bala n'obeera neyekka ennaku ze mulimala nga muli balamu mwengi weewaawo n'akulanga bwenki mukama mulungi nnyo naawe omwana w'okuwala resite ofumbira omusajja ono Ronald okubeera bawo b'ofumbidde okubeerawo n'ebufumbo obutuufu nga Katonda bwe yalagira on'omwagala on'omusanyusa on'omusaba ekitiibwa on'olekanga abasajja abalala bonna n'obeera naye yekka era onokakkananga ennaku z'ogenda okubeera naye zonna weewaawo nakulanga bwentyo bwayinaku zange zonna ez'obulamu atuyinjogerera nga batandise session ey'okutta omukago era omukago si kirala lwe luganda olujja obukulu okuyita mu kulayiraganira mukkanyizaako naye newamulwadde lujja bukulu bwe lunyonyola ate lusinga n'oluganda olw'okuzaaliranwa olwa Katonda ewaswa kati batta mukago wenjogerera nze Ronald Kakula nkwasa resite namugumya okubeera mukyala wange enkisiza resite ngenda kubeera kwange era nga musika munno obwakabaka bwa Katonda nkukakasa kigenda kuba omunsi okasagasa tekyukakyuka okuva mu mukago guno otulaga embeera zonna eziraga amasibanga n'ensigo embeera kitafunabuwango n'omwoyo omutukuvu amiina omulabwe omwana okuba bazee wange ngenda kubeera naawe ennaku zonna ez'obulamu bwange era nga musikamu egomu obwakabaka bwa Katonda okukakasa ngenda kubeera mwesigwa omwesimbu atasagasagana mu mukago guno gwe tulamu embeera zonna ez'obulamu ngenda kubeera naweerera ku Katonda okwo kwe kulayira kwange
lwa muntu wakudde wansi w'okuboya omutima gwange linnya lya Mukama Yesu amiina. buli mukago gubeera n'akabonero nga bwolaba nti Katonda bwe yali alagaana ne Nuuwa baateekawo akabonero ka musoke, era Katonda bwe yali alagaana ne Aburahamu ne bateekawo okumulanga abaana abalenzi. Naffe abaali abeebolereza era bannaggwanga abatalina kakwate Katonda bwe tuyingira n'omukago gw'obulokozi atuwa akabonero k'Omwoyo Mutukuvu mu mitima gyaffe. Bannaffe abayimbi bateeka akakala aka redi mu byenyi ng'akabonero k'omukago gw'obufumbo. N'ekkanisa bwe yatulanga ne Yesu ali mu masekkati gayo ne balyoka basalawo leka kabeere ng'akabonero ak'empeta. Kyenva nsaba omusumba wange ate n'omusumba w'abagole, omusumba ajje awongeyo ng'oliwo omusumba waffe ajje awongeyo empeta ze. Katusame Mukama tukwebaza olwa obufumbo obwabakaggwa. Tukkiriza nti obumanya nti bali banakuzaalibwa nga tebannakyusa. Empeta zino kabonero akalaga bye bakkiriziganyizzaako awaleero. Bakalulwa n'akatulaalako bajjukire endagaano, olwa n'akatulaalako bajjukire nti bafumbo, n'akatulaalako bajjukire abantu abajja ku mukolo. Tugaana enkola ey'okujjako empeta ey'okuzisuula ey'okubivaamu ey'okulekyanga zigenda kubeerako n'abazzukulu n'abaana kirabyenga be maama ne taata kikola Kristo Yesu. Amiina. Tulina omusolo obusokedde ensi olwa okukungayo kw'obuzi n'empeta zino. Kyenva mbuuza ti ggwe Ronald omuwempeta eno omwana muwala oyo ng'akabonero kaakubisibwa n'obulongoofu akalaga okwagala okuli munda era akakakasa nti omunywezaamu omukago omuyingiramu leero. Naawe Reste ogenda kuwaayo empeta eno ng'akabonero akubisibwa n'obulongoofu akalaga okwagala okuli munda era akakakasa nti omunywezaamu omukago omuyingiramu leero. Kwambaza empeta eno mwaka Kristo ng'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akakakasa nti nnyini sooka okuweerera n'okwogera n'ebyongereza era nekukakasa nti ndiwo nga bw'oliwa. Kwambaza empeta eno omwana Ronald n'akabonero kange ak'obwesigwa n'obulongoofu akakakasa nti nnyinidde mukago naawe. Wa omubiri gwange n'ebyange byonna era nekukakasa nti ngiriwo. Okuva n'olwaleero Ronald ewaggwe n'abantu beewammwe bonna tubange ddala era yenna gyonogenda nange gyemagenda nga Resti olinnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bannaye Katonda byakola bya ttendo. Tulina ensonga okujaganya kubanga abazze nga bali babiri benjogerera buli mukulayira buli omukwalayiridde munne n'akabonero ng'omu kamaze okuwa munne abazze nga babiri bamaze okufuuka omuntu omu era awatali kubuusabuusa musooke tutulage ku mpeta
wabaawo abusabusa akakase. Kati nno lwe mwami n'omukyala Kaggwa era Katonda kyagasse omuntu yenna kyeyetantalanga okukyawukanya. Waba walina kyagamba akyogere kati. Naye era nze nandibadde njogerayo akagamba akagamba nti kiwedde mu linnya erya Yesu. Kakati tugenda okusabira abagole baffe omukisa kyebayidde ebikiina ebisoomooza era nga buli kirungi kyonna. Ngenda kusaba abazadde nga basatu okuva ku sayidi zombi mukiikirire bannammwe ku kituuti eno. Abantu abasigadde muwanike emikono nga mukkaanya n'okusaba kwegenda okubeera nga tusaba. Abazadde mujje, bazadde nga basatu ku buli sayidi. Kansabe muweereza munnange Nakazi Bujje otukulembere mu ssaala eno. Omusumba yika abateekeko emikono ng'abalakulirako ebigambo. Abazadde muliwo bannange, abazadde mujje. Abali muwanike emikono nga mwogera ebigambo eby'amaanyi ku bulamu bwabwe. Mukyalo w'amaanyi Tereza tukulembere mu ssaala eyo. Kale abazadde lulimu lwabwe kati wanike emikono gyaffe ffenna nga tugyolekeza abagole oyogere ebigambo ebirungi byokka, ebibi byesigalize. Lukolimirwe olunaku omuntu lwayinza okugyako empeta n'agikanyuga era oyo ayawula Katonda kyagassa awamu aleme okubeera nga mu kuŋŋaaniro ly'abatukuvu. Naye ekitiibwa kya Mukama kirabikire nga ku bafumbo bano ennaku zonna. Mbasabidde okubeera abafumbo okutanula bano bazaale ezzadde eritya Katonda, batambulire mu kitiibwa kya Katonda, buno bubeere buweereza, omubi alina okwekiikanga mu kkubo lyabwe ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mwebalire ddala. Kansaba abagole baffe bagenda kukka wansi nga kikiseera eky'okubabuuzaako n'okubayozanyeza n'okuwayo mu nnyumba ya Mukama. Tugenda kukola bwentuti abooluganda nzija gye tujja Tereza nsaba nyawe yinjeko wali ffenna ne bubeera oli eno ogenda kwetoolola bwoti ojja okubuuza ku bagole tufumbire mu lukuubo olwo oluli awo tujje obeere mu nnyumba ya Mukama bawe buwika weevu todda libansi oddeyo gyewavudde. Tugenda okukola ffenna era katusabire ekiweebwayo anajja okubuuza anajja okuwaayo oyimiridde ku maboko. Oweebwa ekitiibwa Katonda omeza ebintu byonna netukuwa ne bwe bibeera bingi era ne biba gy'oli. Kyenva nsaba osiime ebiweebwayo byaffe era bikuumire enfumba eddungi mu linnya erisinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Leka tujje tuweeyo mu nnyumba ya Mukama tubuuze ne ku bagole baffe. Yes,
era abagole bombi kitundutundu nnyo obuweereza buno tumaze nabo ebbanga nga tuweerereza wamu era tukuŋŋaanira wamu. Tuli basanyufu nnyo ng'ekkanisa bwe tulaba nga muganda waffe Kaggwa ne mwana muwala Besite Mulangira n'Omumbejja nga bamaze okubeera nga bayingira mu kulagaana okw'omukago omutukuvu. Tubakuleko mugalisana. Bansaba mu butongole ku lunaku lwaffe olw'embaga tulina bye twagala yabayogerako eri abantu. Kozesa ani okwogera nga waliwo munene. Kati omunene wange si mulala naye ssentebe waffe mu makanisa gaffe aga UCC era si mulala yenna emusuku waffe Dennis Musoke mukusaba ojja oyogereko eri abantu weebale butatenkuwanijja ezenga bizaaniza omunene wange Mukama yebazibwe tubaniriza wano ku United Christian Center. Njagala kwebaza Bakaggwa okutuleetera abantu abeekana bwe bati mutera okuba nga muli bantu balungi tubakumireko omukalo. Njagala okwaniriza bazadde baffe abazadde batuzaalira Kaggwa abasajja Bakaggwa Sir Ronald West mwebali bannange naye mukadajja balikogunaizinga mu ssaawa ye sagala kujjako mulimu gwe naye mwebali. Njagala okwaniriza emikwano emikwano njagala okwaniriza ba anti ba anko basenga bajjajja abaana buli muntu yenna mu kiti kyengeri gyoliwano wemba nkwerabikenzulwa naye buli mu kiti kyomuli abakozi bakola nabo bebakozesa mwebale. Embaga okutuuka noweerisi tekiba kyangu kitwala emikwano kitwala decisions enyingi ez'abantu. Mwebale ddala Mukama batuweerera omukisa mwekubirako mu ngalo. Eri abagole baffe njala kukozesa obudakiika butono nnyo nga njogera nammwe kuba mmanyi mukadde yabawulidde buli kintu kyonna kyonna kimwetaaga okumanya. Njala bagambayo ekigambo bintu nga bina byokka mu abagole nti obufumbo bukolebwa empagi nnya singa ezo zikwata oba omazi. Esooka bagiyita communication okwogeraganya okutegeera language gy'omuntu gya communicatingamu. Mukyala wange bwekitwalira abakyala baagala ebimuli oba osembe mukyala gayagala Rolex very cheap ya communicated love. Naye ate olina okumanya frequency mwogireetera olw'okuba ogira bagulira kunyeta lunaku ogimutamya kyokka n'engeri gya communicatingamu obutakkaanya mwe nange naye ondala. So you have to learn how rest communicates. I don't agree with that, but continue learning. Communication is important. Next is sex. Onoga ewe baba natokera sex tutoninga wansi eddoboozi TV ennaku zino abaana zibasomeseza sex. Obwana obuto kati esitaano okusinga abakulu. Sex sigenda genda mu details. Ekyokusatu ekikulu ennyo finances. Abantu bangi baba tebannabagattibwa olumala okugattibwa tebajja emitawaana. Finances nkulu nnyo ensonga ezo nkulu. Communication, sex, finance, in-laws. Obufumbo bungi bw'abantu bawukanye kubanga tewagulira maama we keeki ku Christmas. Tewagulira maama we tewamugulira tewafumbirwa maama we tewawasa maama we muwe ekitiibwa naye babeerawo ebigambo tebibawukanya ekyo mufune mukyogeregeraganyoko kubanga brother we wamuganye okujja okulira ewo kubanga waganye okujja brother wange enjaga mukomera. So please in-laws baleme kubaawo mutule wansi mukkiriziganye bibina okubakkiriziganyako then mweyogereyo. Bintu bingi batugamba ng'eddyo ebikola obufumbo nga tebikyakola. Omwami omuterera amazzi agookya kati shawa ekyo kikyakola.
so tubeere nga twakuleetinga twakuleeringa ebintu byebakugamba nga bibi tebikyakola ki tebikyakola yakwogera ku nsonga gye bayita responsibility obuvunaanyizibwa buvunaanyizibwa bujja gye muli kaga obuvunaanyizibwa okukwatako okuba nti omukyalo oyo buli lunaku yeeyongeraku okuba nti alinda buli lunaku yeyongera okubaga atakubanja bingi akubanja budde time sente ojja zimuwa naye time is important ekyokubiri pay attention to small details bwakula buliya bingi tolindaba mukuba omumwana bakyala bafe balina gye baagala okuyita ennyumba yaaya ebyana byawo biyayi bimanyira era okuba lwalitaba mumwana laba modo naye nga gyagala okuyita kubanga gye bakola batya gye balaba akateeteeyo akapya olugatto maama ate alwadde olwali olusinza olwajjo naye nga agamba olw'ebiyayi naye nga gyakola atya gyayita kuba bakola batya balaba omuntu obutono abakazi bakola omuntu obutono ngayagala obulabi nakyusa yali nozeerabira nakikujukiza maiso negula yabingi ebyanota nakyusiika enjala yapya so communication okuba nti paying attention to details kikulu nnyo birthdays ezabaala zifuka ensonga nogamba birthday bwesikikuwanjaguza omwana afa nga nsonga so details zikole ki zifeeko omwami Kaggwa reste ebyesibyabwe nnyo basiriza just be relevant omukazi amuzinga afuka irrelevant atuka nakutama bulina kubeera ngaoli relevant beera ngaokugattako value sikusanga sawa mwami asakomawo wenna wevuddeko ebifiiri biri eno okubya okuteteeyi jjajjawo bwe yakuwaati ojjukiryamu jjajjaawo naga musajja naganda wasa jjajja kiki kiteteeyi kyakanyo jjajja yakimpa ojja kyambala mulumbe ojja kyambala nga mugenzi jjajja omuzeemu amaanyi eno yambala ebintu omuntu asanze kwe yawasa alebe kusanga amufaana n'abuuze bannange ani yalidde mukyala we gegukutitiri gwalidde mukyala we so please beera relevant mugatteko value mu kiseera wano twali tumumanyi ate kati kakubye embaga kikudde ku kimuŋambire mugaga kati ateeka okubya embaga mutwala ku level ndala mugambe kimuŋambire kuba abakyala bali bangi abakyala baliyo tebafuna bino byotuuseeko nga balina ne ssente embaga si ssente embaga commitment nyingi okusaba n'ogamba nti eno product yokka gye ngenda okulya emyaka n'emyaka sebeyo commitment esaaga basajja basinga tebabiyingira bagamba nteeka ku restaurant enondeka ngendako musheraton ngendako mugundi naye omunaga nti ngenda kulyanga mukatanga paka katanga lwenakafuula serena ebadde commitment mamikagwa mukubireko mu ngalo responsibility nzirayo buli individual wano buli individual wano tuli mu yutan tuli mu kikolaboti fena kolabo tuli mu ki yutan tulina gye twava tulina bye tukola wano tujja kuddayo fenna oba kabaka oba kwini oba atula ku luguudo each one of us ojja kuddayo ekiruma oddayo otya era oddawa fenna twava awantu wamu ne tetudda wantu wamu amadiini gonna agali ku nsi gonna gafuba okunnyonnyola buli evaayo yeefuula nti emanyi gye twava buli evaayo ennyonnyola nti emanyi bye tukola wano buli evaayo yeefuula nti emanyi gye tulaga naye waliwo omusajja omu yayimirira n'agamba teri yali amuwakanyiza ojja kuddayo enkobi esomere mu bayibolo Yokaana essula ya 14 John chapter 14 verse 6 yagamba I am the way, the truth and life. No one comes to the Father without me. Ekkubo erigenda ewaataata bwe tugenda waataata yaliteekako monopoli ye oyita mu ye oli wano ku nsi olina gye wava origin olina byokola wano olina okubikola ng'omanyi kiba kizibu nnyo okujja n'ojja mu kampani ne bakuwa omulimu mu kampani n'okola nga bw'oyagala kubanga oyiga okukola accounting kubanga omanyi kola graphics bwe n'ojja ng'okola bukozi okola akoni kampani weekola etya weeyagala kati tuli wano okukola bye twagala n'abakola tumanyi okukola tukola okusinziira yatutuma bye yatutuma
tukola nga bwakola atya nga bwayagala. Ekyokubiri ekyokusatu ku nsonga eyo tuddayo nayo ddawa twava mu kifo kimu naye tuddayo mu bifo bimeka bibiri. Eityo ogendagenda mu kifo ekisanyusa oba mu kifo ekikaaga. Bino sijja kuteesatiisa sijja Sunday school, bino byabantu bakulu abategeera beerowooleza. Tokkiriza abantu kulimbalima nti bagenda kusabira ng'ofudde. Gw'obadde obba, gw'obadde olimba, gw'obadde obonyaabonya ekyalo, kuba basabe essaala ennyingi, baweeyo ebiweebwayo ebingi, kuba kuggyeyo eri gye wagenda ng'omaze otemulatemula abantu. Omaze okulya enguzi, kuba kuggyeyo eri gye badde bakuteese, bakuteekera okubanga maamawo abadde mukazi mulungi ku nsi. Tebakulimba naawe n'okibeera tekiriiyo. Tokibeera nti tekiriiyo. Amazima genyini gali nti olunaku lwaleero lwandibanga embaga ya mutabani wammwe, muganda wammwe, muko wammwe, mukwano wammwe, geze baggulira ekyo nti obulamu tulina gye twava, tulina gye tukola wano, tulina gye tulaga. Kijja kuluma nnyo okuba nti kakuba agenda kubeera gy'ali nga naawe olina gy'oli, either nga wasesa oba nga wakaaba. Naye ekiruma ekigambo ekiri eri emirembe emirembe fena tukyogere gye tulaga wa mirembe. Bw'oba ogenze mu bulumi ogenda kubeeramu emirembe. Engeri gy'obeera wano fena tujjudde obubi, batuzaala n'obubi, n'akaana akato ke bakazaala kaluma ebbeere lya maama waako kasoboza nga teri akatendese kubanga tujja ku nsi n'obuki n'obubi. Kati nno Katonda wa kisa nnyo, yamanya tesobola kujjamu bubi n'ateekawo embeera. Katonda n'ateekawo embeera kye bayita okulokoka, kitegeeza nti ntegedde nti ndi mwonoonyi. Abalokole si bantu batuukirivu, balokole abamanyi, abalokole be bantu abamanyi nti baki boonoonyi, naye beetaaga omuntu abayamba okuva mu bulamu obwaki obw'obwonoonefu. So kye batwetaaga omuki obulokozi, atulokola okuva muki mu bwonoonyi. Olwaleero olina chance ekkiriza omulokozi, taba wampaka, choice yiyo. Tewetaaga kulangirira abantu banange nalokoka, obulamu bwo bwogera oba walokoka oba tewalokoka. Omulokole obulamu bwe bwogera nawe n'atali mulokole akimanyi. Bwenzija ngamba nti ndi mulokole agamba ennyambala y'abalokole tumanyi standard yaki y'obulokole. Naawe oli mulokole tumanyi standard yaki y'obulokole. Amaanyi sigaga gagenda okuleka obwenzi, amaanyi sigaga gagenda okuleka obubbi, amaanyi sigaga gagenda okuleka omwenge, amaanyi siga bwefakti ekika kyammwe kinywedde omwenge emyaka gyonna. Amaanyi togalina agava ku mwenge, naawe okimanyi. Ne Katonda alina amaanyi agasobola okujja ku bintu ebyo byonna by'otambuliramu. Today is the day that you can make that choice. You're making that choice in this body right now, but it's an eternal choice. It's going to change your destiny forever. The decision is yours. Eddiini gy'olimu bazaddewo baagikulondera, mu myaka mwe baali bajjajjawo baagikulondera. Kirungi obeere mu ddiini gy'olimu nga naawe ogikoze otya ogyewundedde, tomanyi lwaki baalondeera. Bw'otuusa olwaleero osobola okusawo n'ogamba eno eddiini nange kanonde eyange. Obulokole si ddiini, obulokole nzikiriza, nkolagana, is a relationship. Eddiini by'ebintu byetukola okusanyusa Katonda, naye tolisanyusa Katonda kubanga oli mwononefu. Ne bw'okola nekyosigala tosanyusa Katonda. Naye Katonda bw'akusembeza ne muzimba enkolagana naye otandika okutegeera byakola ki byayagala. Njagala kukomawo ngamba nti olina obuvunaanyizibwa olw'obulamu bwo ng'ovudde wano ekyokufa. Oba oyagala oba tokola ki? That is a given. Wano bwe tuli wano emyaka 5 egijja olwagenda okuba nga afudde. Butula kuneebawo bulamu. Bulemu tunakuneebawo emyaka 5 egijja. Bujja muziika oyo oba jja kuzika. Kale emyaka 5 egijja kati tunaataano. Ffenna abali wano emyaka ffenna abali wano emyaka 10 egijja ojja kuba akaaziisemudde. Ffenna nga bwe wano nga n'obutonde bwaliddeko. So n'okuba tujja kufa weekolere ki? Decision. Njagala okusoba nsoma omutego goti ogambe ayi Yesu olunaku lwaleero ntegedde nti ndi mwonoonyi
neetaaga obulokozi. Mpaayo obulamu bwange olwaleero okutambula naawe nuŋŋamyeko n'ensonga yonna sangula amanya ga mu kitabo ky'abagenda okufa abagenda mu by'okutaggwaawo ogawandiike mu kitabo ky'abagenda okufuna obulamu obutaggwaawo. Olunaku lwaleero nsazeewo tinkokosa tukusabira kwabakosa Mukama asabira abantu bano abasaze okukkiriza ng'ekijjukizo kinaabeeranga mbaga ya mutabani waabwe ya mwana waabwe ya mukulu waabwe ya muto waabwe baweekisa weereza omuyambi oyo omwemutukuvu atuyamba okukola ebitagate tusobola kukola atujja ku mwenge. Mukama tukutula ebikoliko byonna ebijja bigoberera abantu omuntu bw'alokoka afuna identity mpya. Mukama ebikoliko ebyekika kyonna kiba kigoberera ebyamagera Mukama bakituukeko tukkiriza nti Mukama okikoze olinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Alokose nga bw'omanyi nti ebicukuli tebiggwaayo tebakola kicukuli muka 10 ani yalaire ku kicukuli ky'ekikumi koyina ekikumi balaba ku kicukuli kyayo ekikuli bagikola mu kintu kya bbeeyi keetaano bakole ekicukuli yensonga lwaki ebicukuli biri balokole kubanga kyebakolamu bamanyi kyaki kya bbeeyi waliyo ebicukuli temubigendamu sijja kulagirira byebirego bw'otuuka awantu n'olya nga bakugamba ebintu naawe oli muntu owulira nga tebiriiyo munagamba akusiiga amafuta e Kampala Katonda atasobola kusiiga amafuta gegatuukayo taba Katonda. Mukitegedde ebintu byakolera ojjabira mugambe naye bano bwe nazze mu ssabo so wali amasaba agafande kanisa temugagendamu mugende mu kanisa tofa ku kizimbe oba ku kintu kyebasomesa munda ozimbibwe okule ozaaliddwa omulundi ogwokubiri obulamu bwetaaga okuliisibwa bwetaaga okukula bwetaaga okubeerwa amaanyi. Mukama omukisa obeere bulungi. Bannange tweyanziza nnyo nsumba kumwogera engalo ez'amaanyi. Nsumba wabona okutuukako manguso tufune ekifaananyi n'abakulu mbasaba mujje tusayinire ebitabo by'ekkanisa.
katonda waffe awulemu ekitiibwa abooluganda munakuwalidde kakati saba bazadde baffe maama ne taata abatuzaalira resite muyimirireko maama ne taata abatuzaalira resite tetulema kubeebaza olw'obuvunanyizibwa bonna bwemukoze n'abazadde okubeera nti resite alikyali mukama mulungi ayogere okubawa omukisa mu nnimi ya yesu nsaba maama ne taata abatuzaalira omukulu ronald namwe muyimireko maama ne taata okuba abantu obuvunanyizibwa ate netuzaalira n'omwana obuvunanyizibwa ennyo netuteekeka nemutegula n'ekkanisa bwe yatandikiraawo naye nga mwebale obuvunanyizibwa bwammwe ng'abazadde katonda abawe nnyo omukisa kaasaba kubasumba abasumbye resite ne kakuba nabo bayimirireko naffe tweyozaayoza naffe tukolaki tweyozaayoza naffe tugambeko mukama wawe omukisa kati nekwesigaza wakwasa abagole baffe satifikeeti zino zemulaba bakakuwa ziri bbiri naye emu esinga obukulu ekinene kyakutibwa kutimba ebigiro lyammwe naye akatono bikamala byonna mukajuliza okusooka engendo kwakwasa obwomwere okusigala mu regisita n'omuko ogwokusatu kwekugenda mu gavumenti ya uganda era olwekisa ekintu bakatonda kitaffe n'olukusa olumpe lwa gavumenti ya uganda okugattanga abagole n'obwesigwa obunteekebwamu ekkanisa ebikiikirira mu nsonga eno munzikirize mbanjulire embaga namba 25 muzigattiddwa mu kifo kino ng'era si abalala y'embaga ey'abakaggwa katonda kyagasse tewabanga weeyetanga bukyawukanya kale tetulema kwebaza bestman obalonge ngaokoze kwa ttendo metroni okoze kyamaanyi emperekeze muteeka emikono wano zinnesala yange gyembasabira mutekwa nemikono tukanye kitange mu linnya erisinga amaanyi erya yesu nsumulula omukisa ogw'obufumbo obutukuvu ku baana ab'obuwala bano ebitalimu kupangapanga wadde okwerwanako abaagalwa baabwe leka bajje babasisinkane era nangirira embaga ez'ekitiibwa mu linnya erisinga amaanyi erya yesu ku bulamu bwabwe webale mukama mu kristo yesu leka kibeezebwe amiina mulyangako embaga mukama ebazibwe nnyo so kati abakulu ab'omunaku bagenda kuba nga bafuluma naye kafuna ekifaananyi nsumba jangu abakulu ab'omunaku bagenda kuba nga bafuluma katufuneyo pastor photo bagenda kubeera nga bafuluma vip lwabafuluma abantu abalala mwenna muyimirirako ate vip tebamusooka wabwe bayimirira kutengerera paka ng'abuliddeyo simanyi mulinda kinga ba vip bagenda okufuluma okuyimirirako mukwatidde ku streets kwe bagenda okuyita muve mu byalo ebbalibbali eyo mujje nga ba gips baffe bafuluma tubaagaliza omukisa gwa katonda mu linnya erisinga amaanyi erya yesu amin waliwo yagala okutulagirira reception akikole wano abasebo ne banyamu baniriza nnyo ja twebaza katonda olwabutunte nekigeze mu maaso
bwe tuva wano abatamanyi reception place weri obuuza ku popopo naye Mengo Teachers Hall ku popopo ojja kutuuka ababooda bonna bamanyiwo abakulambudde emmotoka zammwe mujja kutuuka bulungi Mengo Teachers Hall kasita obuuza Mengo Teachers Hall ababooda yonna ne bemusanga era ajja kutuusaawo n'aba special bonna mukama batweredde omusa festival popopo endeeba Mengo Teachers Hall waliranye mu Ndeeba kuba ovudde ku sayidi lweru lw'e Masaka nawo otuuka ku Ndeebo ya Mutaano ku nkulungo ya Kabaka wali wammanga osalamu katono nnyo okuba otuuse bulungi Mukama banjagalire twesobola okubasikala abagenyi baffe muwulire emirembe Mukama waffe Yesu. Kale ba VIPs bafuluma Bwagamba ogamba Katonda yabadde mu nsongero eyimusa ku mukono gwo tuwulire ku bagole bange. Kale, 1, 2, and go! kale maama kale abakyala
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, excellence, integrity, time and hard working. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tanks, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo, saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775-86-3 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed